Omubiri gwa Cedric Babu Ndilima gukomezeddwawo mu Uganda nga ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe gutuuse ku ssaawa 3 ez'okumakya. Yatuuse n'ennyonyi ya Kenya Airways ku ssaawa 3:05 nga bwe mubimanyi waliwo okusooka okiriyalinga bode kitutwalidde essaawa namba era okuva Entebbe ku International Airport wano watwalidde eddakiika 45. Twaga okwebaza Uganda Police kubanga etuwadde liidika. Guleeteddwa ennyonyi ya Kenya Airways nga muno mubaddemu abafamire ye okubadde kitaawe Captain Francis Babu, Honorable Margaret Siwa, abaana be n'abantu abalala. Oluvannyuma gukwasiddwa aba Uganda Funeral Services bwe batyo ne basimbula okwolekera Bukoto wakati mu luseregende lw'emmotoka nga bakulembeddwamu poliisi. Leero omulambo tumaze ogutuusa wano ku Funeral Service Uganda e Bukoto. Fenge ekisinde kya PLU oba aba PLU ffenna tulina okulumizibwa kungi ku lw'okufiirwa omuntu waffe abadde mulamu ate nga abadde akyali muto nga ab'ebyemizannyo mu PLU era y'omu abadde vice chairman waffe aba sports. Tulina okulumizibwa kungi era tusaba nnyo Katonda amutwale mu mirembe ate nga amuwumuze bulungi. Tujja kudda mabega naye nga tujja kufuna omuntu omulala Katonda gw'anaaba atuwadde ayongereko. Ambassador Michael Katungi nga yavunaanyizibwa ku nsonga za PLU ez'ebweru atubuulidde ku nteekateeka eziriwo. Tomorrow there is going to be his body will be taken to cricket arena in Nurgogo. Where the sports community will honor him, but also the Patriotic League of Uganda will join in. Our members, our foot soldiers, will come and attend and stand in solidarity, but also they will, many will go to his final resting place in Kamengo on Saturday. Agambye nti emirimu gyonna egy'ekisinde ki Patriotic League of Uganda mu mawanga amalala giyimiriziddwa basooke bakungubage. We have suspended all our activities this week for all our chapters across the world, and all our chapters have sent in their condolences. I saw one from Canada, I saw the one from US, actually the chair lady is here. I saw one from UK, our chapter head is also here. They will definitely attend the vigil and the service and also attend Lugogo, but also his final resting place. Cedric wakuziikwa kunaku olw'omukaaga e Kamengo mu disitulikiti y'Empigi. Byatumwebaza Godfrey, Crossroads TV.